abasigadde tubeere we tuli abasigadde tubeere we tuli kiseera kijja kutuuka tunagamba oba tunasooka beewano okulaba jane wetolola mpolampola kubaka eriiso enteekateeka yonna bwenaabeera. tweyanzeege bonna abakoze ebirungi ebitagambika. Manager Cox naawe obaddewo okuva jjo nkulabyeko. Manager Cox ate nga nawe oli manager wa FIC. Webale nnyo Manager Cox okuva jjo naye oli nkulabyeko, webale nnyo. So mukama wange kkiriza neebaze Spice Diana okuva olunaku olwajjo emuyenga abaddeyo ate ne wano waale. Spice Diana webale nnyo, webalire ddala ate ogenda asula naffe ate ng'okyaliwo n'abaana bakyajja ate sembyeyo sebo abadde wano. Mukulukiriza tugende mu maaso muzindaalo guno kanguwe mukadde waffe bakadde baffe obuwulizi ate batwale maaso n'ennyimba ez'erinnya lya Nsi ddungi eryakkiriza ate ne waliwo ensi esinge. Tuyimirireko bannyabo ne bassebo kati tuyimirireko waggulu okwabiri ng'ekazalujja tudde waggulu okwabiri ng'ekazalujja olw'enteekateeka eno. Kale webale nnyo ssebo nyabo bakadde baffe olw'enteekateeka ennungi. Mugenda mu maaso mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Musee tukankaneko bannyabo ne bassebo. Tweyanzeeke. Kati mukulukiriza tuwulire bino. Essebo. Saba tukujute naye Yesu yakereza okufa kuno ffe tulitulo wamoneva malaika enanga zaweza sabo
tutandise n'abaana si kiseera kyangu nnyo tutandise n'abaana mpolampola naye tukiriza Katonda jabasiba ekimiru kyotyogereko tutambula mpolampola abakulu bano we bali bakulaga ng'era abaana bano bulekwa bano we bamaliza bakadde baffe Bareverand muddeeko mujje namwe mu viewinge abasumba abo nabo bajja mpolampola Rhino Funeral Services ye tulambika mpolampola ngeri gye tutambulamu nga tulaba ku mubiri gwa maama okumusabira n'okusabira obituguma Kireza lisagula amaziga n'omwoyo gwe linyige ebiwudu Oganda wa Shafiki bali babasaidia no